naye omuzungu taba muzibu aba osoko like okubanga omwami w'omuzungu nga guli muddugavu tatuuka ekiseera baba nga bakusosolamu kati nga ye abakwagadde not really omusajja nga yakwagadde abakwagadde actually nze bwe kiba nga kivudde wa mukama jjukira ffe tuli balokole tinnakisabira n'omusajja mukama n'amondaga nti this is the kind of guy going into kuleeta nakwatanga kulaga nti muzungu yes nti yeye if you listen to all of my interview paka kokokusatu mukama yali yakola kiyandaga nti ngenda fumbira musajja muzungu. I was going to introduce a black man. Wow. Ne bwe nagenda ku church nenjogera ne omusumba omu ow'emutondo nenjogera naye nangamba tusabe tulabe omusajja yeye kati kati bwe natuuka nenzirayo ewaka nalota two dreams. Mukama nandaga nga ngenda fumbira musajja muzungu. Bwe naddayo nenyumiza omusumba nangamba ogenda fumbira muzungu. Naye nga kiroseko obukyango bawo nti olifumbira muzungu nga bola nti bawo muzungu. Nali mwegombanga na mu buto nali like nga sikirotangako wabula what was very fun in my dreams nga nkyali mwana muto. Nalotanga omusajja omuzungu nga ayambadde suuti ng'atuula ku buliri bwange nga ndi mwana muto. He wasn't doing anything but like a white man was watching over me. Kati ngamba oba musajja ky'oyo banani walabanga nkatoza nti Yesu kwa Yesu akora tumanyi bazungu era bwe twayogera yo musomba jeje by the way yangamba nti alabika yalinga Yesu. Yes, alabika yalinga Yesu but ever since musomba bwe yantipako like bwe yanyonyolwa ekiroto kyange then abasajja abazungu ne batandika okujja sitaani yalinga ngeyo abansindikira. So many came along. So watufuna otyo omutuufu nomanyi nti ono ye bba wange gwe naloose kati natuuka ekiseera like nali nino nalota ekirooto ng'omwami wange bagenda baba bamuyita David. That is a dream I had. Kati there was some guy bali bamuyita David. I was talking to him online. Kati nengamba oba yeye kati nali nino mu meeting but he disappointed me because when he came to Uganda he was very busy. Nangamba I wasn't able to see you but maybe next time. Kati dating site eyo kwe namujja ningamba let me close this dating site kubanga erabika it distracts me because I was chatting every day like nganyuza okuchattinga for like 4 hours. Obsessed. Yeah, I was obsessed with chatting kuba nali sina nnyo like mikwano bano abali you know close. Katinga all my life nga all my friends babera kuki internet so nali nakola ko kagundi like ka enclosure nga ndio mu bwentyo ani akuintroducing ku bino dating sites wewe wale kombo after my university nagenda nenkola ko mu internet cafe yali stationary naye nga tuyina ne internet cafe kati ke kalimu ke nasookera ddala ofuna nzijukira nali nfuna n'enkumi 5 mama transporting awameka gwokozesa 5. Oh dear. Okay, 5 kati nasanga yakawala kajjanga kali kaina ba sponsor abazungu so she introduced me to a site sija jogera kuba sagala of course. Yes kati nangamba naye rach tokola ku friends nangaze na meeting abo nti ba friends nangamba nafuna ba sponsor so she introduced me to a site eyo yali decent yo by the way I think even up to now ngeri decent kati na introduce nga netandika I started talking to people there kati nefuna emikwano nefuna abantu bebweru nofuna abawa cause ezimwe zi opening up. It was an American site kati nga opening up to the rest of the world so that's how I got introduced kati nembeera ngoko chokola nabeeranga nkola ngate bo dating nanti kati nga bwenzira yewaka yes ngobera kati n'oluusi nga ku engage twali tukola mu internet nga oluusi tembeera ne bakastoma kati that time ng'ogikozesa n'okola ki no chatting so that's how I got introduced online. That was 2012. Bo chatting nabo bali mu Uganda or bali like different parts of the world? Actually abantu abeera ku site babeera all over the world. Wow. Yes, all over the world so you can talk to anyone from the US abali China abali wa so it depends n'abana Uganda kwe bali so kolineko olali woga nti ogenda ku introducing omuna Uganda kati wano ku site twafuna chance labako muna Uganda walinga mbazungu nabeeranga ku bazungu era bwe nagenda ku site eyo kuva we bangamba nti nno
bwe nayogera n'omusumba nangamba nti no bba wange muzungu oli omudugavu n'omuta. Yes, my focus was on the what? On the white. Buzz, exactly. So n'ofunayo kko b'oteekawo kawo nomanyi kati be bano benfokasinzeeko. Nabeeranga ne b'oyogera nabo sagenda na intention kubanga jjukira abantu ababeera wala. Ate kati oli omwana bwe yali ambuulira eyantwala ku dating site yangamba tosabiriza, tolaga njala, tolaga bizibu, tokola kiso. Anybody you get there, make sure tomuwa gundi kumanyiira. Oba okitegeera. Yes, kulaba nti oba oli bubi, oba okitegeera. So bwe nagendayo yangamba genda ne gundi ey'okubeera n'emikwano. Togenda nti no oba oyagala ssente oba oyagala ki. Kati those friends in turn they can turn out to be something in your life. Okay. Yes. So kati tutako twalanga ba penipo. Abanga penipo ati babanga bazungu. Namuwandika no ganda mfunyeyo penipo. Penipo nga manyo kuweza card. Lusina kugana kugamba agenda kuweza yo ku ssente bintu bwe bitu. Nga kuweza yo ne ku bintu. So kati bano mutandika okuchattinga ku online. Asona kutandika okufuna address yo na kuweza ne ku bintu. Very true. Very true. Na ekyo kibeerawo after nga building the trust. Oba kitegeera. Building trust kati olaba wano mutandikira nga bw'aba omuntu nga mukwano gwo nga ali serious agenda respecting us. So even the way the conversation starts differing. Omusajja agenda okujja nga agenda kumanyirira ku internet atandika hi baby, hi sexy. Otegeererawo nti onazze na jogo. Nti oyazze naki? Azze na jogo. Kati naye omuntu azze nga ye kubanga abeerayo bali nga ayagala just naye ali bored, they are looking for somebody to what? To talk to. Kati oyo omuntu ajja kujja gambe hi, my name is this, I'm from this country. Bwenti ne bwenti bwebiti atandike n'okubuuza ebyewamwe. Kati when you become comfortable atandika n'okubuuza family yo wasomye wakoze eki walidde kyo kitegeera ng'omuntu era like daily what? Daily conversation. Kati oyo omuntu bw'ati abeera wanjawulo. Yes, so omanya conversation egende building up. Kati bwe mu building trust awayisobola okuba oyinza kati muyinza okugirwa n'omugamba oh how are you today n'omugamba I'm not fine. Nakugamba lwaki toli fine. N'omugamba oba ng'oli open n'omugamba oba this and this. Mwana Uganda ng'asaba ssente. I'm broke. Kati awo biba biganya. Abaana bamanyi atandikira obamanja rent. Mama wange mulwadde. Ate anko yagudde mutoyi. Byatandika ebintu ayagala ssente. So awo omuzungu akujjako obujja ku blockinga. Tomukuba bizibu byo. Olaba ne bwaba musajja wa wano ng'ogenzi ng'omufunye n'otandika omugamba kojja gundi mulema kojja weeno. You know. Like who stays? No one. Like seriously no one. Okitegeera kati n'abazungu nabo tomugira gundi omugamba nina ebigowinga okujjako nga kulemeddeko kubanga abamu oyinza omugamba nina ebintabwanya but it's personal saagala kola ki. Kati oli ayinza okuinsistinga nagambuuliraako osanga nsobola okuyamba. So kati oyo oba omutadde ku point esobola okugamba nti no bw'omugamba nti munnanga nti mbadde oba mulimu gwange oba kino kigizembu ekiti oba I can't make ends meet this month bichu kati ate oyo aba asobola okuyamba nga akulemeddeko. Yes, so singa gwe bannange simanya sina rent sima mwana ayinza okusinda ebizibu byonna yabimalayo. Okwera ku online dating buzibu ki oba bwangu ki obukiriko? Ekituufu kiri nti online dating is very difficult. Kubanze experience gye ngifunyeemu, it's true I've gotten some friends from there and some of my friends mfuniddeko even some black friends. For real? Yes. Mfuniddeko kubanze jukira one of my jobs omusajja gwe sisinkanangako nzijukira gayo bali bamwita Michael. Simusinkanangako, he got me another job when Navao Cafe and he got me a better job. He introduced me to someone yali ava Ghana namu introducing ako naye nga he's British nangamba go okitegeera era omuntu oyo akyali mukwano gwange up to now okitegeera gwe ya introduce just like that and the person who introduced us we didn't even meet. Wow. But the one who introduced me to we are still friends up to now okitegeera yakuba yansindika nagamba gende wagundi agenda kuwa omulimu cause we were talking eba munga tebabifuna kugoba ko lyo kibokozesa bwakozesa Ruth like I told you your presence kati gwe genda ku online kuba bikinis zo osokobalageko bagabe olaga obwerere bwo oli ajagamba of course this one is looking for presence yo obo kitegerenga kyomukuba kyatwala so when you talk
oli wajja nakugamba nonsense n'omugamba siri ku nonsense oba okitegeera ategeera n'engeri gy'oyogeramu n'abantu abo naye abawala abamu nti n'olwokuba abeera n'ekigendererwa oba oluusi anoonya ssente oba oluusi ali desperate anoonya abasajja kwegamba alagirawo enjala. Kati nze njagala musajja lwaki ateza mu kwekukulukuta ate kudde eri azze online mugamba will you marry me? Kaakati kankubuzeeko Ruth. Omusajja nga yazze wano ku luguudo n'akugamba Ruth will you marry me osobola okukkiriza. Bano anti baddugavu bali bazungu. It's not about that. Olaba relationship yonna ebeerako beginning ebeerako gundi waliwo weetuuka mu climax oba okitegeera buli kintu kyonna bazimba kizimbe wanje site yetuliko yakwekwana alwakyagala nkunnyonnyola. No, it's not true that dating sites are only for kwekwana. There are some dating sites batekako what do you want. Batekako ngirina options nyingi. Ne batekako what do you want nti nze njagala dating or no I want to make friends or no I want to do business or no I want to network. There are so many reasons they bateka bakola app nga it's like it has like 5 users, so it's up to you olondeko category jogwamu category go oyagala musajja okitegeera gwe ngogamba me I'm looking for what for dating gwe noteekako I'm looking for what for friends oba okitegeera kakati motive yo yeera yesikiriza bokola kyera abalinganga gwe be bajja okukola ki. Yes, kati waliwo omuwala oyo yenga anoonya abasajja ku online njagala muzungu nkoye ennaku yakuno kugenda Bulaaya muzungu antwale muzungu gwe njagala muzungu akola atya ababafunirako kwebali. Ekituufu kiri nti ababafunirako kwebali kubanga even me right now I am married. Wow. Because of what? Because of that. Online. Yes, I was telling you that eyo site emu gye naliko gye nasangako guy gwe bayita David. Nali ngenda okujiggala that time kati olwonga ate nyingidde nnyo mu Yesu nga ndaba like this thing natuuka ekiseera nendaba nga this chatting is like an idol for me. Kakati neŋŋamba idol eno kankole ki kanjijjewo. Kakati olwo nali nsigaza site meka emu ngenda okwagala okutta idol nali ngenda gisangula nendoota ekirooto ngomba ngamba tojjaako app eyo inayo ki message yo. So naye nalinda message for a week bwe saagiraba message nenkadelitinga ka app kati bwe twali tunaatera tuuka nga mu corona neŋŋamba naye baŋŋamba ninayo message yange olwo mbijjukira nagidelitinga nagifreezinga. Actually I froze it nebeera nga like information eba esobola okudda you can recover it nina engeri gye nakikolamu you deactivate it but you can reactivate it. That's what I had done. Kati then I reactivated it. Kati bwe nagizaako it's very funny, some random guy ne tu matching like we matched, we are all looking for friends just chatting oba kitegeera. Kakati nangamba do you have Facebook oba kitegeera ne mugamba ya nangamba tugende ku Facebook naye nga I wasn't expecting nothing. I wasn't expecting anything from that app. Kati bwe yakola ki ne muteekayo but later he became my husband. Wow. Okitegeera manyi Facebook abantu basinga tebagikiririzaamu abafere bangi fake accounts nyingi ate kuli abayindi abawaana kuli abayindi banna era oba oli nga mukazi otomuwaana k'abayindi bawaana banna ate nosooka oleke oba oli ku bayindi waliwo n'abaddugavu bano bennyini eyefuula nti muzungu kaakati simanyi these days they have a way of getting people's numbers namukubira n'akola accent nagamba I'm a single. Me and my dad, we just came from whatever country, from the US. We stayed in Kololo. Nachusa bana Uganda. Yes, bana Uganda nakweyogerezaako. Bwamala gundi kati bambi abamu abatamanyi bazungu abatamanyi accent. Yes. N'olugwamu oluvanga kugamba nina byenkwereza oba I'm stuck in Mabira. I remember one told me, I'm stuck in Mabira. Can you send me some money? I'm going to pay it back. Omuzungu azokukwana omuzungu naye nga muddugavu naddirawo mu Luganda ne muga ssebo lekerawo okufera amanya agudde ku muyaayo munne gwe ofuna omuzungu ono wayitamu nko ku bufere ng'obwonyumizi obuwerako. Ruth obwo bwe businga obungi ogenda kusanga omusajja like mujize nga mekugambi waberako like otekako negamba kubanza bwe nateeka friends kuba nali nkimanyi wooterayo dating it becomes actually hooking up
actually amazima gali nti dating sites gundi zaze entuufu like motive zaze entuufu zibeera it's for hooking up nothing really so serious. Yes, hooking up. Kati weesanga nti nno abaana abawala abamu kati ennaku zino manyi tulina corporate prostitution. Omuntu akola obwamalaaya naye nga tosobola mmanya tayimirira ku luguudo. Wakasimu. Kakati ogamba ba client babajjawo. Dating sites. Atekayo namba ye. Si namba atekayo wali n'agamba I want to date bichi neyebuzabuza kati oboogera bwe ati ne bagamba olina kubanga nze olaba nze wadde nagende for friends oli ajja n'agezesa n'agamba how much oli ajja n'agezesa omukisa gwe oli ayinza olowooza olimba ajja n'agezesa omukisa we n'agamba how much kati era bw'obanga it's your motive ng'ogamba ki ng'ogamba kaŋŋende kati so many girls beetunda ku bazungu ku banene bitajja kuyingirira okitegeera beetundidde ku online. Kati awo obwenzi sitaani waabutadde by the way abantu bangi nnyo bakola ebya mbiyone olaba omuwala tava waka avaawo ayambala genda asulamu apartment eri furnished buli kimu akirina iPhone 14 emmere tafumba naye exactly abaasula mu nnyumba eyo naye nga buli ddakiika akasimu bw'ogamba aba yabijjeewa. Si buli omu alina pimp kubanga waliwo abali mu organizations nga ziba pimping. Yes naye waliwo abamu nga yeepimpinga yekka ye yennyini n'agenda. Kati ebintu ebyo biri very dangerous by the way. Ogenda ku internet jjukira omusajja gwoba ogenda okumitinga tomumanyi oba okitegeera era in fact ne dating sites ziteka bwoba ogenda omumitinga omuntu for the first time make sure you do it in a public place. Ayinza okukola ekikyamu. Abawala bangi nnyo I've had so many stories. Ruth ndowooza wawulira nze nagamba I used to be a model. So nina emikwano mingi nnyo like abagala like what dating and most of my friends have actually married whites naye mu hustles ezimu abamu bye bagwako okitegeera ng'oyinza okugira n'oyogera n'omusajja omu kakati if you're stupid enough n'akugamba jangu to meeting n'ogenda mu nnyumba ye n'ogenda you might find nga mulimu abantu nga 5 ninga yakuyisa ali ki bazungu ba Nigeria balimu abakikola nnyo batera bbeera bana abayindiyindi abo bakikola nnyo they do gang raping. Kati omuwala ave eno ng'alowooza agenda kukola ssente bakuraping ate ne bakanyuga ebweru nga tebakuwadde ya 10. Ulira banaye sitaani walina effujjo nga tebakuwadde yadde 10. Kati kwegamba ebintu bino girls really have to be serious. Ne weyola tolope bajja kubuza wayingidde otya okitegeera. Kati kwegamba ebintu bya online bino kwegamba bizibu. Aho wenyini woba wenyini tutunulira bino obuzibu obwo kati gang raping biki ebirala ebibi kwegamba ebiri mu online dating. Kakati n'ekirala kyena online dating jjukira omuntu gw'ogenda okwogera naye tomumanyi. Abamu ajja omanyi abazungu waliwo kye bayita fetishes oba gye bayita kinky. Kyekiriwa kinky kati manyi biviiri manyi biviiri babita bikinky. No kakati abazungu balinayo that thing what's your kinky. Kinky abazungu baba bategeeza nti what turns you on. Okay. Yes, that thing that turns you on. So some whites have very weird kinkies. Nga? Ayinza okugamba nze njagala onfukire mu kamwa. Susu. Ng'omuntu anywedde omwenge bamukola. Yes, agamba nze bw'onfukira mu kamwa okikola ki? Kintaninga on. Kinkolera. Oba n'agamba njagala you go to the toilet opambe male nkukombe emabe. Ew, nga teyesimudde. Yes. Nga nze seesimudde. Yes, ye y'omuzungu akikola. Ayo oba agenda okikola okay. Yes, bale manyinze. Aba babikola bo baba bagala bikola kubanga be baba bawiyadoze. But seriously, Ruth, would you go? Like seriously, would you go for that? No. Tola bamvuno gamba mbo atoba naye bwowulira ekintu bwe kityo and some girls actually have done it. Some girls for money. Ate n'abasajja abo mbu bano hook up. Abasajja abamu bajja wano nga ba sex tourists. Jukira omuzungu bw'abajja bana bakola hookups ku dating sites ajja n'agamba nzija gundi oluusi abamu ajja nakulimba nti I just want to bichi muntu wakutambula naye kumba ayagala kikukwata katambi
abawala abamu babatadde ku zi video ze batamanyiiko mutwe n'amagulu kubanga oli azze sex tourist buli nsi agenda yebakamu n'omukazi n'amurecordinga n'atunda n'afuna ssente ate gw'onoofunamu otya onoofuna baziguza zino porn sites yes kati gw'oba onoomanya otya oba oli awo bana abalaba ebyekigwaga nga bakusanga eyo nga ensi yonna yonna yakulabaalaba dda kwegamba girls really have to be very careful with these people ate nga bebalowoozamu buli kadde oli agamba zija kufuna omuzungu nagenda ku site bateekamu ne ssente it's true kakati naddala kati waliwo anti kubeerako premium package biki kisinziira ku level ate kati ate ababeera ndowooza ku abasasula ndowooza abo sijja kulimba kuba saabeerako ku premium package ne waliwo bemanya abazibaddeko ate bo ne bafuna abantu abali serious kubanga babeera ku premium package ebiseera ebisinga babeera bantu banene nga talina time etambula bweru kufuna mukyala n'agamba kansasule nfune abantu abali serious kati omuntu asasula baba bakulaba nga ali responsible n'omuwala by the time asasula okitegeera aba kyayagala abakola kiddala akyagala n'ebinombu n'ebyobwere buli omu abeera oko weegundi omufere ogundi akuba anoonya ssente tayinza kuteekamu ate nnyingi nnyo sitaani yeyambisiza atya mu site zino okubanga zoonoona abaana abawala nnyo kubanga olaba Ruth bw'ogenda kaŋŋamba obadde tolina kirowoozo kyakwetonda ogenze ku site ofunye omusajja akugambye one night $200 okitegeera akututteko ku ddina if you sleep with that man n'ofuna ataano olowooza nti nno toddeyo era ojja kuddayo okitegeera ogisavinga olaba oba otandise obwamalaaya nga naye you didn't have it but because of the money sitaani era akutega akakodyo n'omakinga sure nti oddayo oba okitegeera so ebintu bino ebya online bintu bizibu nnyo ate nga agenze olina kyogamba wiyado wasiba wiyado susu kola pupu tonaaba omulaga jangu mala wiki nga tonaabye ojje biki ebirala bye bakola ebirala bye bakola bamanyi okukola bino bye bayita simanya threesome oli nga oluusi abaana mufumbo oba nagamba leetayo bakwano abaana baffe abawala omanyi bayize n'okgenda ne bakola gundi group sex nga bafa ssente omuzungu bonna n'abakozesa omulundi bonna n'abakozesa n'abaddugavu bano si bazungu bokka n'abaddugavu abaffe abaawana biva ku online gwe weewuunya omusajja wa wano e Uganda ategeera ku bakazi abalungi be tulina ekimutwala ku online kibaaki ekyo kyosooka okwebuuza abasajja abafumbo bonna bajjudde okwo tebateekako mannya gaabwe matuufu abakola mu bitongole binene bonna bali okwo kwe bendera bano abagala bano ba ritualists abagala okweyambuliramu ebipali online tagenda teekako linnya lyagenda kutegesa ssente akweyambuliremu obeerawo n'oguntu nga tomanyi olota bisajja bikwebaka exactly akututte mu serena olowooza nafunye bano abaana emisota gayonka bali kuwebyera era ate gwogamba babajjawo bangi nnyo bayinza okuba waliwo bebasanga physically but internet yaggulawo oluggi olw'okusisinkana buli kafunkunaali kati imagine if I married a man from Australia okitegeera wala soka olabe distance eyo okirabe internet nengatta n'owa Australia tolinye na nnyonyi tomunoonyezza eri akusanze eri bali ku vacation naye mufunye kaakati olwali wano. But how do you trust this person? How did you trust your husband? Well, since mine was God directed, okitegeera kubanga nze ndi mulokole, fe Mukama ayogera naffe mu birooto n'ayogeza mu bantu, ate ne musabira okitegeera, and God gave me a go ahead n'angamba yoyo. That is your husband. Byakwatagananga kubanga waliwo ne tests ze namusabanga n'angamba Mukama ndaga. Because there was a man who wanted to marry me before this guy. Waliwo omuzungu omulala yali ayagala okumpasa ate ng'ali mu kyanguyiriza ye. Mukama n'angamba nedda. Ng'ali mu kyanguyiriza nga neetoolodde bw'ati. Ne Mukama n'angamba si yoyo. Omwami woyo mulala. Yoyo kubanga omwami wange erinnya sagambye mbuno omwami wange David. Kati omwami wange erinnya middle name ye tagikozesa kati nze bwe namula saakirowooza nako nti ye saakirowooza nako era singa tetwagetinga close nambulya nti middle name ye David nandibadde sitegeera
oba okitegeera nandibadde sitegeera naye kati ye ate bwe namugjayo ne tubeera ku Facebook ne tufuuka ba mukwano. He became my guardian angel. He became my friend nga mubuulira even like challenges abaali bankwana like we were friends. Twafuneyo that kind of relationship. In fact omuntu yenna omuntu anaakwasa kyetaaga n'asooka aba mukwano ku kikulu nnyo ekyo. Yes, mukwano go so si kukwana kubanga mukwano go togenda mukweka buzeebo, mukwano go togenda kola ki, agenda kwagala nga bw'oli. Naye omuntu buli bwajja nga azze kukwana Ruth naawe osooka emizejo gyonna emibi okola ki ogikweka kubanga you want to impress this this person. Kati gundi ebyokwekwana bigenda okuggwawo ddemu original ng'agamba kiki kino kye nasanga. Aina olanga bagamba nno n'abazungu abamanyi okukola ebintu by'okukukyusa nabanga mu maaso n'emabega byonna. Kituufu nnyo ekyo naye ate si bonna kubanze my husband like when we started dating namugamba I don't believe in this, I don't believe in this, I don't do this. Nemuterawo nangamba omuntu yenna bw'oba oyagala omuntu nangamba cause ye yaŋŋamba nti omuntu ne bw'oba ng'olina gwe mulimu oba kyolowooza oba kyotambulirako omuntu bw'oba omwagala you can forego some things. Nangamba n'okungamba me have never done those things. Naye of course people do it because in our culture biri normal. Bewaabwe biri normal. Yes, yaŋŋambe waffe biri normal kati abantu bukulaba mbuno ano sex. Ekyo kiri normal kya bulijjo nga ki kati gwe n'oba olaba kiri ki oba okitegeera kati naye eri ewaabwe biri normal but relationship naye yatukanisa nangamba naye n'omukazi bw'oba omwagala if you know the dangers of that thing you cannot do that kubanga oba ogenda muraaza mpulira okitegeera so nga bwe nkugambye kirungi nnyo omuntu n'afumbirwa mukwano gwe kirungi nnyo omuntu era n'abawala bonna ng'oli eyo ng'oli don't go on a dating site mbonoonya bufumbo beerayo ofuneyo omukwano meet them talk and see oba kitegeera kubanze like I told you meetings abantu bangi and some of them are still in my life oba kitegeera as friends okitegeera bwe batyo balina we banyambye naye ne bennasanga abali weird nabo tebaali bangi weird wasanga yafaanana atya balinawe era ng'ayogera biki gwe nasanga nga abali weird ng'oli like takugamba nti no bamufumbo kati waliwo yantwala awo ku fairwe tutudde twogedde mufumbo teyasooka kuŋŋamba ne mubuza ate gwoli ki naŋŋamba ndi mufumbo mbu naye tunoonya omukazi omulala twagala tubeere nga mu marriage tulimu basatu nga musiraamu ate musiraamu muzungu no baagala muntu omulala they want to have threesome naye nga muli mu relationship nga si byagundi like the three of you nga kiri official okitegeera yes olaba baagala pain nsala nkuba kibooko make me your slave actually ng'oli nga jja n'atunula like ku kifaananyi kyo nagamba oh my god you're so beautiful I would like you to be my master nangamba ng'akugamba nti ngenda kuwa akaunti zange buli kimu obeere nga gwe okimanaginga as long as I'm your slave onkole byonna by'oyagala onkube onsaleesale oba oyagala kunfukira mukama oba abaali abawala kyebasinga kati okwagala abazungu kubanga yo omuzungu tafa ku bintu bingi details nyingi ye byayagala nga ebiri weird biba bibakolera bibakolera but not all of them kati ng'era bwe nagambe nti naabali weird and si nti no majority baliwe batyo naye abagenda ku dating site gwe weebuuza omuntu alemereddwa relationship ewaabwe yonna okitegeera kati omuntu bw'alemwa relationship kitegeeza waliwo ensonga bw'aba nga takola nnyo kyekimutudde ku dating site that he cannot find a girl around okitegeera exactly kaakati abali nnomo babeerayo kituufu babeerako n'abali nnomo n'abatali nnomo nabo kwe bali bangi ate nga bosobola otomera bonna lumu woofunira omutuufu nga kye bakukoze era bw'oba nga toyinaamu nsigo ya Katonda and some of them are not straight ajja kulimba biki naye abamu ajja kugamba akugamba me I'm coming to Uganda I just want to have fun oba omuntu gwe n'atambula naye abawala abamu bafunye abasajja bwe batyo n'ajja nga yali ayagala fani n'amwagala n'alookinga abamu bakibelievingiramu kyova olaba nti no many girls babagamba nti omuzungu kasita omukolera bino
ne bw'oba oliko ekyewammwe eky'obutafumbirwa ne bw'okola biki era kimumaamulawo. Abasajja bano basobola okusalawo nti bagenda kweyambululiramu nakuteekamu ssente n'agirinyonyo najja wano. Kaakati naye abazungu bo kubanga tetunnabafunayo abo bwe batyo ba Illuminati ng'ajja kweyambululira wano naye kati abo abasinga okukikola baawano oba mu Africa wano. Yes, those that do it baawano kuliko abantu abanene abalina ssente ng'alina ekizibu bamugamba olina ofuna omuwala gweokola ki gweyambululirako ate nga abamu ng'oba alina ofuna omuwala gwe yeebaka naye buli lunaku ate muntu w'amaanyi okitegera tagenda kugenda alonde malaaya ku kkubo so bapangisa apartment oba amaruumu mu mahoteli amanene kati n'abeera ng'alinayo karuumu ng'akake nga bakola ki nga bakaggala kati buli lunaku abeerayo gwayingiza buli lunaku nga yo destiny bagitwala buli lunaku ng'eyo destiny bagitwala buli lunaku. Wange vika na uliabo bagamba mbwala ono lyagamba tukola ng'omufu beera ng'omulambo nga tewenyenya wadde. Yes, abaana bawulabye ebyambiyone ku gundi woofunira omutuufu naye nga like bwe nagambye motive yo n'obusirusiru bwo bwe bukusuula woogira kubanga bano abawala naddala abagendayo abo ng'oyagala ssente ogenda kugwa ku kyotaasobola. Naye kati wali omusajja ayinza okugamba Ruth nebeezayo ka nude awo soko neeyambuleko ku kamera tayo kamera bulungi soka weeyambulemu. Naye kati omusajja yina ayagala okukuwasa kaŋŋambe wano mu Buganda asooka kugamba kweyambula. Bano nawe Baganda nze nti mu muzungu ate ndi desperate. Kankubuuze waabwe be bawasa bamala beeyambulira ate mmanyi. Nze nabuuza omwami wange ne mugamba abakazi be wammwe be mugenda owasa mumala beeyambule yaŋŋamba of course not kuba naffe tulaba era balina in fact omwami wange yaŋŋamba bo waliwo be bayita baskimpi abawala abambala like oba okitegera then n'abakazi abalina gwe tunuulira abazungu baba nga tebali bino nti oba ku beach mu real life yaabwe olabe bwe bambala oba kitegeera omutunuulire nabo balina culture balina kye bayita decency bannaye decency teriiko ggwanga teriiko kala teriiko kya butonde omukazi yenna toyina kweyambulira musajja asooka akwagale omusajja alina kwagala because of you si ntindo lwakuba omulaze private parts zo si ntindo lwakuba oli mulungi kubanga abakazi abalungi gwe bagwayo ndagala nnamu ekitaza bano baba bawiyaddo nga bwewabayise kyekyo kati naga ku kino ne mbombere tandon baby nkumiisinze nnyo kati sooka okole ki sooka niyambulire ebyo byonna buli musajja yenna ayogera ekyo ng'ali wano ne bw'aba yakuwasa aba sibbaawo. Kakati bulungi ki obuli mu kwagala omuzungu na buzibu ki obuli mu kwagala omuzungu? Obulungi obuli mu kwagala omuzungu kati nga nze experience yange tebamenya muki tebamenya like tagenda kunnemerako nti vaira nga tewayozezza kuba bwe mba saagala kwoza nsobola oleeta omukozi tivaira nti oba biki kuba kati nze wanyize ettooke ate lwaki tewawaase kati bo waliwo ebintu ebimu bye babuusa amaaso nti ate ebintu tobyozezza ye ng'abyoza oba okitegeera kati balina n'ekyo nti ate tonjoleza ate tongoledde ye asobola okukola ki okwekolera ebyo byonna kati ate wano mu culture yaffe ki kivumo okenda kumakya nkakya kategese wali breakfast in bed wano kigamba omusajja omuddugavu okiwulira ojja kiwulira naye munnange abamu baakibukamu batono eroyise emikono mu maaso omukazi amumanyiira anfumbya atya omukazi anfumbya atya anazza atya abaana mukati omukwatidde ensawo mbozadde yabaakuguliddewo abasajja ennaku zino abagula enzija abaddugavu abazungu bane abamu bagezaako naye abasajja bawano bayiga okuyisa abakazi obulungi abaana baffe balekerawo okugenda nga okitegera ng'agamba mbunno bane kangende ku bazungu kubanga ebiseera ebisinga bamala tumenya mitima kubanza okukola eyo decision omusajja gwe nasookerako yammenya omutima yanjoga Ruth atya eyo story ate mpanvu omusajja yammenya omutima nga nkuba okitegera nga nkuba nga omanye omusajja aleeta omukazi omulala gasooka ofulume oba okitegera kyenkugamba bane yanjoga mu nnyumba bagoba like akutwala nga fala talina gyakutambuza okitegera bwatuuka otambula n'abalala bintu bingi nnyo omutegeera wange n'ekyo kyentutte akuddamu nga bwayaga talaba valiyo naye singa abasajja bawano bayiga okutreatinga abawala obulungi
olaba bino abawala babiyize buyizi because they are desperate. Mu nsi muno buli muntu yenna ayagala okwagala. If someone is loved the right way, believe me, abaana affe bandibadde tebaliwe bati. Abazungu kye baakuguka. Exactly. A white person knows how to love. Okitegeera amanyi okwagala, amanyi okulabirira, amanyi buli kojiro akuvaako, okitegeera akubuuza kati ogenda kola kati ogenda kati olaba ne okujja wano. He supported me nangamba ye banaye genda go and help your friends. Obo kikati omusajja omulala omuddugavu ayinza okugamba ogenda tuswaza ebyo oyogera byaki. Omusajja n'omujjukiza birthday nga yagyerabira dda. Exactly. Tamanyi na favorite color yo. Tamanyi. Best dish. Exactly. Kikyo oyagala. N'omujjukiza bujjusa n'anniversary yaffe. Gatabimanyi tabitegeera. Omusungu aba akitegedde ddala ebimuli ne bikaaba. Ebimuli ne bikaaba n'akugamba ne bwaba taliiwo n'akugamba gendako ne banno out. N'akugamba gendako ka holiday. Obuntu obutonotono bwe butyo. Si butono baby. No butonotono bananga osobola okuntwalako ka holiday oba akawali emitwalo 5 n'ongamba gendako ne banno wano. Bw'oba tokasobola sonda. Once in a while munno omusanyuseemu. Naye abasajja ba wano bamazeemu abaana okwagala buli muntu out kulumbe. Mikolo gy'abakujja ku kika awo ogenda n'ozaala n'akugamba nti mama yo olubuto nga luli bulala no working out naye omuzungu n'akuyambako. Obviously. Even hard nti oba olubuto nga olugenda kuzaala ayingira nawe mu labor ward. Definitely bwe bate bwe bakola okise agenda na buli kimu abeerawo all through ne muzaala babiri buli kimu ne bw'oba ogezi abeerako gundi tugenda mu gym akusupportinga. Naye bannanga omusajja wa wano abasajja be baleetedde abaana abawala by the way okutuuka okubeera desperate. Yes kubanze ndabye abawala bonna be mbadde nabo buli gwe bakyawanga ng'agamba kannoonye omuzungu buli gwe bamenyanga omutima ng'agamba bannaye katugende ku bazungu and most of them have ended up with white people. Ekituufu kiri nti omuzungu naye ayenda sijja kuba abasajja Mukama yamanya. Naye enjawulo y'omuzungu ayenze omuzungu bw'aba ayenda tagenda kulaga. Oba kitegeera. Mama inokugamba I didn't love her. Yeah. Naye baba yenzi. Naye beekweka like by the time omuzungu akulaga nti ayenze olina okuba nga kyewakoze kyamaanyi. Abazungu takulaga nga ayenda abeera ne mukyala we gwakweka buli kimu naye omusajja wa wano abamu nabo bamanyi okweka sijja bawaayiriza bamanyi okweka n'obwerufu tebasiba erufu abasajja baddugavu takubulya sente mekazi afuna assets. That is also very important. Kubanza olanze kyampa obuzibu ng'omwami wange nga ayagala like account yange ogimuggulire alabe sente zoyinako neye nga agiteeka wali naye tugwamanyira bya feeno bya kweka okitegeera ate saawona naona kuba nagendo laba ngeziza azimpa bwe ntambula naye waleti yagimpa okitegeera kakati essimu yo agikwata ngeya kati era kyovola ebintu by'abazungu bo baba beerufu takweka simu ya kakati najja wa feeling egamba nti akoze eki nti annimba oba ayende essimu ye ngikwata naye abasajja bano n'ateekamu password nga 10 kuba bwebeeraawo nendaba nga togiriko era nange sibeera suspicious nzijjawo gundi agamba nti gundi ayenda kuba ekintu kyokikola ki okinteera naye omusajja wano waaba afuna kakadde akugamba afuna 5 3 natuva mu maswitaati njagaluddemu osibirira abaana balentanda naddala abaana abawala abaana baffe abato myaka 16 paka myaka 25 abo banoonya abasajja ku online. Bannaye mwenna abawala mmanyi most of you are heartbroken abamu kale muyina ebirooto by'okukola ki by'okufuna abazungu kyonna kyekiri twegendereze emikutu gino si mirungi oluusi ojja ssanga kyotakola ki kyotasuubira nekyotosobole kintu kyonna in fact bw'obanga oba oyagala meeting omuntu mu meeting in public place okitegeera twala ku mikwano okitegeera ate tulekera okugenda ku gundi buno tugenze twagala ssente ojja kugenda bakozesa ebintu by'osanga tokoze eki by'otaplaninze so ng'abawala tuleme beera desperate twesigenda nnyo Katonda cause God knows our rightful partners bwe bali saba Mukama ku connecting omusajja bw'aba ku internet era ajja kujja abaana bangi bafunye abasajja ku Facebook nga tagenze na ku dating site abamu omuwala yali abuulira njiri wali ku luguudo okitegeera omusajja n'amusanga awo muzungu n'akola ki nga bakadde nnyo nze wange si mukadde nga abasajja abazungu betanira baba batuuse mu pension bakita batya
pension anti kati ekizibu kiri kye twagambye abaana baagala ssente kati ate omuzungu abazungu jjukira bakolera salaries omuzungu watuukira okufuna ssente eziggulira ennyumba baba bakaddiye oba okitegeera ng'asavingidde ebbanga ki kati omwana bw'anaafuna buno buvubuka obuzungu kuba nabo bukwana nabo bwagala bukwana naye agenda olaba tekamuwa nnyo oba okitegeera ng'era abavubuka n'agamba nze ngenda n'abakadde nze omuto nga bwe nkugambye nti nasaba exactly nasaba najja and we opened up era akoze akuze okitegeera we've done things together tukulaakulanye naye singa nali ntunuulidde sente Ruth, we just got married on 27th January. Yes. We are expecting. No, my husband wants 2 children. 2? Nze, actually, I want 3. So he said we will discuss about that. Yes. Nzala yasooka nga muwala ensanyuka nenga ndako mulenzi nenzala muwala nenga nzala omulenzi nenzala okusatu nzala omulenzi nenzala okuna omulenzi omukaga yali omulenzi banange mukama nakwaneka bonus amen nanze omwami ayagala 2 nze njagala 3 yes so mujja kyogera muzale 2 n'ekitundu yes tujja kyogerako ewali love era tebigaana yes naye abaana abawala be very careful bakwano bafundeyo ku bazungu definitely because me I told you in fact we were a group of 6 girls 2 of them are already married we are 3 now we are married omulala tebali legally married bana abalala but staying together they are staying together n'abazungu so all of us we've ended up with whites bano bakufunyemu amikwano nga gwe giba mirungi walayo tunene bano nobaagaliza so abaana abawala obagamba little papa take your time take your time yes togenda yongoli desperate make some friends if possible ate waliwo ne sites ezimu nga mbinga z'abayaye sijja zoogera kubanga abo baba bagenda kunsuwinga naye bw'otuukayo waliyo agayaye muyeeyo biki vaayo kasatuka yona bangali abayaye yes science kikolabira nti ono alabika muyaye nagambye omuzungu atandika ne message hi baby hi sexy hi bichi omanyirawo dduka 10 neyanza nyo neyanza kale mukwami munda byo mugambe nazaala wa mutumi nena mugamba he's actually waiting okulaka interview mwira kusoka baba na babiri balongo yes muzeke kimu mukigale amina neyanza gye neyanze nange neyanza nnyo okunkyaza onayo gwayagala okutumirako ntumira family yange Mzee Muchibyawo Ebusega oli walugave yes tuli wado Mzee Muchibyawo Ebusega intumirako my friends Doreen, Jovelyn and my husband Daniel yes ava munsichi Australia ati manyo genda yoko nawe I'm going mama atulekawo bale bulungi bye